Songa tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera n'ebyofunye nga bibyo bye bikusaanidde keera okakase nga Mukama bw'aba akuwe. Okwagala ebintu ky'ekikolo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera n'ebyofunye nga bibyo bye bikusaanidde keera opakase nga Mukama bw'aba akuwe. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja, mbaaniriza nnyo mu kifo kino. Feel at Jesus. Mwenna ababadde mu kusaba mbakulisizaayo ng'obaddeko ofunye omukisa ogenda ku kyaki n'okuŋŋaanako n'abooluganda wamu. Ekyo kiringa amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni. Okoze bulungi okugenda n'okuŋŋaana. Naawe ataasobodde kukuŋŋaana wamu nga nze wano, nange nfunye omukisa okukuŋŋaana nammwe wano. Tutuno twakawerawo 187, nze ndi wa 195, ndi wa 196. So mwebale nnyo, mwebalire ddala bibiri. So share the video to inviting abalala naffe tufune omukisa ogufuna ku kigambo kya Katonda olunaku lw'olwaleero. Obudde obusinga bwonna ngenda bomala mu kigambo kya Katonda, naye nyina obuntu butono nnyo bwe njagala okuyisaawo mu ddakiika nga ziizo, then ate tugende mu kigambo kya Katonda. Mbaaniriza mwena okusinziira gy'oli okulaba puroguramu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambuza message buli lunaku. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okusinga ne bazannyaako ensusso abantu abali e Uganda, ng'oteekako data wo n'ojja n'olaba vidiyo ne bwe ziba si zange zokka, naye nga tozze kulaba komedi, nga tozze kubanga osobola okuteekako n'ogenda olaba maamaani mu faamu y'amajanja, maamaani mu faamu ya gundi ezirobwe, oyo naye ali eyo. Osobola okugendayo n'osekaasekamuko. Osobola okugenda n'olaba komedi mungi ku gundi, naye bw'oteekako n'ojja n'owulira ekigambo kya Katonda, n'owulira enjiri ya revolution, n'owulira enjiri ya change, n'ovaawo nga Mukama akubuleesinze. Weebale nnyo, weebalire ddala. Waliwo omuntu agamba nga tannaba kulya asooka kubuuza, olwaleero eza data nziggyewo okulaba ASP ku ssaawa 9. Kati bw'omuyimirira mu kkubo nga tannafuna data gwamanyi bwakutomera n'omenyeka, gwamanyi aba akyanoonya data. Kati ekiwejjowejjo ng'amaze oteekako data n'agamba naye ate enjala ng'ennuma, kati ate oba ekyokulya ani ampadde. So abantu bwe batyo nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala, era nsaba Mukama abagabirire nga bulijjo okufuna data. Mutambule ku nguudo za Facebook, ku social media nga munoonya enjiri ya change. Mu mutima gwo bwe muba mulimu ekiwonvu ekitali kizibe, eggulo Yokaana yagambye ekyo kyo tusooke tukizibe. Bwe mubaamu olusozi olugulumidde ng'olaba bw'otunulira Museveni agulumidde lusozi lulamba luli awo, Yokaana yagamba bw'oba olaba olusozi oluddo sooka olutemeko nalwo luseeteere, n'ekiwonvu okijjuzeemu ettaka nakyo kijjule olevolinge, kubanga twagala Uganda ng'erevolinze, nga bw'oleeta birigi n'oteekawo bwoti Uganda eri leveled. Okitegedde? So ekyo Yokaana kye yali agamba kye tusomyeko ennaku ebbiri ezo eziyise. Kale olunaku lw'olwaleero lwa Sande tuli mu Bible okusinga. Ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri
omwaka ogwa 2022. Njagala obebaza mwenna abali mu kusiba n'okusaba. Katonda omulungi ow'ekisa abatuweera omukisa. Mwebale nnyo okusaba, twegayire Katonda ku lw'eggwanga lyaffe. Mukama tumuwe ensonga zaffe, Mukama ajja kutujjukira. Change esooka mu mwoyo. Bwe tufuna change mu mwoyo, mu mubiri kuba kumenya mu jjenje kalo. Yes. So mwebale nnyo abali mu kusiba n'okusaba. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawo omukisa. Wandika ekitabo kya Luke chapter 21 verse 34 up to 36. Zenyiriri zokka zetugenda okusoma. Katonda bw'anaaba yagadde ekitabo ekirala ky'onoowulira nga kiyingidde waawo ojja kukigattako bugasa nti omanyi jjo naleese enjiri nga ndala nagenza otuuka wano enjiri neepaala nenzizaayo mu lubereberye 3 gye nabadde size kusomesa. So ekigambo kyonna ekineeyongerako awo ojja kubanga onootinga mu Bayibuli yo oba mu notebook. Now okusooka byonna njagala okuwoninga abantu bano wammanga. Njagala okuwoninga abantu b'akatale k'ejjinja mubeere extra careful. Akatale k'ejjinja ekiro kya leero mwebeereremu. Akatale ka jjinja oba obutale obuli mu jjinja kuba simanyi katale ki. Mwebeereremu. Togeza n'osuzaamu kaashi mu mugugu waakiriye kaashi mutwale ewaka. Twageza olwaliro togeza n'osibirayo ebintu ebisoboka otwalibwa ewaka. Mbabuulidde nga bwe tusaba Katonda atuyambe buyambi bujje nga tebabookezza. Bushiya jjinja mwebeereremu. Bwe mutaweerwa enkya tuzikukira mu breaking news. Wowe mbabuulidde mwebeereremu nnyo. Mufuneyo abantu b'obusaale basembeeri nga basisa. Bw'olaba omuntu afubutuka awali omuliro okamuweereza osirike. Mbabuulira mwebeereremu. Drone zange zabadde zitambula awo. Naye bannange ensi eno. Ekyo nja kukireeta edda kannindeko. Leero mbadde ntambula ku nguudo za Facebook nendabayo ekintu leero ekingase ne Pastor Serwadda, Apostle Serwadda ne Apostle Kakembaani okuva e Gayaza. Bayisa abooluganda bonna ku Victory Church parking yard ku Victory Church. Mwenna ng'oli mulokole. Mwenna. Pastor Serwadda abayise mu kusaba kwe bayita kafuumuula mizimu mpawu. Kafuumuula mpawu. Tusisinkane ffenna ku Victory. Leero bannange nange nkiyingiddemu. Mumanyi lwaki nkiyingiddemu? Twagala kusiguukulula Hussein. Serwadda leero weebale kunnyambako ku Hudu Hussein mu Kampala. Serwadda agambye bw'ati anti otugobye ku nguudo. Naye Serwadda ogwo omulanga senga wagukuba ku Museveni ng'atema abaana b'abantu. N'ogamba abalokole mwenna mujje tusiguukulule Museveni. Museveni omulinzizza ki? Leero ku Hudu Hussein twegasse. Kuba mbadde njagala nkiveemu naye ate nga nakirangiridde. Kuba nze nakirangirirawo. Ennaku 3 ze yatuwa nazimuwa. Kakati ne Pastor Serwadda agambye bw'ati ennaku 3 ze yawa abalokole naffe tuzimuwe. Kati olwaleero nesisinka bannange teweevumanga ggwanga nga tonnafa. Nsisinkanye ne Pastor Serwadda. Sina bwe nkivaamu. Naye nga bw'onneegase nange nkwegasseko ku kino naawe nneegattaako ku kya Museveni. Nneegattako kuba ate ye Museveni mubi nnyo okusinga Hudu Hussein. Hudu Hussein si kizibu. Nze njagala kumusomesa nti waggulu we waliyo asinga. Kyenjagala okusomesa Hudu Hussein omanyi bwe babeera mu bitiibwa ebyo balowooza nti be basinga. Jjo bwe nabadde ndi mu kuyomba online ne Nabakooba yaŋŋambye bw'ati gw'oli eyo yasama nze ontegeera ntambulira mu V8 ate nnyina security. Famire yo ngenda gikolako ntambulira mu V8 ate nnyina ne security.
gwe oli kituukawo nengamba nono omukazi asoma ebyafaayo ono omukazi asoma ebyafaayo eddakiika zaali 2 bweziti 2 oba 3 nga Honorable Lwakasiisi bamuligita migere ate mu nkambi y'amagye. Honorable Lwakasiisi yali akuumibwa Jenova akasajja bamukwata mu ddakiika 3 ne bamutwala wali egindi. Yagamba bwati Lwakasiisi ebbanga lye yamala mu gavumenti yali yeerabidde n'erinnya lye. Era nga bw'oyimira mu mugongo eno n'ogamba Lwakasiisi takyuka ng'amanye ekintu kimu Honorable ng'akyuka. Ne bwe oyita Honorable zaake ng'ogamba ng'oyita Honorable zaake ati nze ye Honorable gwe nsinga okutegeera. Okuva His Excellency Kyagulanyi lwe yava mu bwa Honorable kati zaake gwe nsinga okumanya. Wulira n'oyita ati Honorable ng'osonze ne wazaake ng'eno Lwakasiisi yayitaba ng'amanyiri erinnya lye nga bamukuuma. Lwakasiisi yagamba bwati ye muntu yekka eyali asobola okuyingira mu kisenge ky'obote ne batuula ku buliri nga Lwakasiisi alina emmundu ng'alina pisito ng'era ye tebamuggyako pisito ye ng'agenda ne pisito ye ne batuula ku buliri bw'obote ng'obote agalamiriza bwati. Lwakasiisi n'atuula ku kitanda ne banyumya ku nsonga z'eggwanga. Naye eddakiika zaali 3 yagamba mu ddakiika 3 bamutuusa nga bamaze omukwata bamutwala Makindye. Akasajja katalina nnyota ne kamugamba gwe jero sitamasitamu mwawe bukabuka munga ekikere jump frogo n'agamba what mimi Honorable kye baakola Honorable kati ye n'abakooba takimanyi amanyi V8 olwoba oli mu ggulu n'abakooba I pity you za English za good be careful. Omanyi bali arrogant nze kyo kyanyingizaamu okulaga Hudu Hussein nti talina kyali is nothing talina kyali kakati ateraba ngenzo okuyita eno ngenzo okulaba nga tusisinkanye ne Serwadda kati Serwadda kola bwoti butumaliriza Hudu Hussein tuddemu twegatte tuyitireyo olulala olw'okusigukulula Ssaabachwezi. Serwadda bw'oba tokolera mu Chwezi nga toweereza mu Chwezi kolayo olukuŋŋaana otuyite kuno ngenda kujja e Uganda anti munninze bantu bangi banninze embunne e Uganda ne Nabakoba kwali tukoleyo olukuŋŋaana nga lwakugoba mu Chwezi Uganda kwolwo ngenda kubeerayo binebera ngenda bireka Serwadda n'olwo olulangirire kuba Museveni mubi okusinga Hudu Hussein. In fact buntugoba Museveni Hudu Hussein nange nkikugereze ntya okitegeere nga tugobye Museveni Hudu Hussein talina walabikira. Kati kale bannange Serwadda senga watuyamba dda ku kintu ekyo seru abasumba bakitambuza olutambuza omusumba agambe bwati bwolaba video eno nawe kola yendala tugoba Hudu Hussein si kyekizibu. Nze nayagadde kumumala kajenje gule akazinya atanywedde ate nange omunna badde musobola Hudu Hussein musobola ng'ekigambo kyange bwe kiri Elias bwe yagamba ng'ekigambo kyange bwe kiri Hudu Hussein ennaku 3 ze watuwadde nange nzikuwadde katulabe omanyi mumanyira nnyo abantu. Olaba nga maliriza ngende mu kigambo kya Katonda. Pastor Serwadda oli musajja muyivu omanyi n'ebyafaayo naye mwana na Uganda mukimanyi nti mu nsi yonna ffe tulina omutemu asinga mu nsi yonna bukyanga ebyafaayo by'ensi bibeerawo mumanyi nti ffe tulina omutemu asinga Museveni mwakigendereddeko genda osome World War II bagamba batya abantu 45,000 si we baga nti 45,000 gye gyafa ate abazungu tebalimba. Abazungu babagamba nti emirambo 45,000 n'omulema omu kyandibadde kyekyo bwe kuba tekuli mulema era teyaliiko gyali 45. Naye Uganda nga bamaze okweditinga buli kintu ne bagamba Museveni eruweero 45,000 gyagwa wali yadda bulinga World War II.
yadabolinga waludiwo naye ate basse after Luweero ate badabolinga Luweero. Museveni abantu battidde mu ntebe basinga be yattanga mu yeekera. Basenga president basinga be yattanga mu yeekera naye Museveni yatta abantu nga mu yeekera. Kati teberezaamu ate basenga president. N'abakoba yangambye nze bw'oba onjagaza obulamu va ku president wange nange onveeko. Era namubulidde amazima ne mugamba mmwe babiri ate mmwe be nsinga okwetaaga. Mmwe be sigenda kuvaako. Oyo musajja bwe munaamutegeera mujja kumanya. Mujja kusituka mwerwaneko. Ab'ejjinja mbazeemu ogusembayo ng'omanyi nakulabula akatale nga nali nkulabudde okwokebwa ekiro ky'olwaleero mwebeereremu. Omanyi abo baagala ne batwerabiza. Nabadde ntambula eyo mu Kampala drone yange ng'etambula bweti nesanga abasajja ba Museveni babadde bananga banyumya. Kwabaddeko abamagye kwabaddeko ne ba minisita nga boogera ku mukyala w'omugenzi Muteebire. Museveni va ku mukyala Muteebire. Museveni va ku mukadde Betty. Museveni va ku mukadde Betty. Omukyala mukulu, mukyala akuze, mukyala namwandu oyagala kutta muka Muteebire nakyogera luli. Wulira bano abasajja bwe babadde banyumya. Nabagamba Museveni alaba video zange ne muwakana. Nabagamba Museveni atula nalaba video zaffe bwati. Yalaba video zange. Museveni n'agamba bwati bulijjo muka Muteebire wa NUP. Kwegamba bulijjo tulina omukazi nga wa NUP. Kijja kitanga bwino yenna ebintu byonna NUP ebirina. Yono mwana wa NUP atandikirawo okuwolereza Betty. Museveni gendo te Betty kino kyabaddemu nkugambe babadde ba UPDF. Omanyite omunyine emimwe egy'oluwewere. Buli we mutula ne mugagambuka. Nga nze ndi awo ntudde mpulira. Temumanyina bantu kibe munyumizaamu, mutambula muzunga. Naye Museveni are you safe? Security ye eri safe. Wakakasa. Nkubulire we nabijje. Sebo nga banyumiza ddala. Mbumbu omukyala muka Muteebire wa NUP. Mumanye Museveni gizote Betty. Omanye sebangi to omukyala oyo. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo. Bayibuli egamba nti gwebba w'abannamwandu. Mukama Bayibuli egamba nti gwebba w'abannamwandu ne bamulekwa. Waliwo mukyala wo omugole gwe wakafuna. Tanaweza na myezi 2 nga mugolewo. Katonda yakawasa oyo omukyala. Gwe kasitobera namwandu gwe pa obeera mugole wa Katonda according to the Bible. Mukama waliwo omugole wo gwe wakafuna omupya. Museveni ayagala kumutta. Kati nga Museveni wa deploying nawe Mukama ansaba deploying. Oyo yenna anagolola olugalo lwe ku namwandu wa Muteebire Mukama deal with him. Sebo okumanya nga babadde banyumye bagambe bwe bati uyu mukazi wa NUP kati tumutambulirako nnyo ne security yonna yali ya Muteebire yonna bagirekawo. Takkirizibwa kukola kintu, takkirizibwa kufuluma, takkirizibwa kutambula. Bw'aba n'atambula asooka kusaba lukusa. Omukazi namwandu tokkirizibwa nagendayo mmubuuzaako kumukubagiza. Ne bw'oba oyina ez'amataaba tosobola gamuwa. Banyumiza bingi ne boogera ku eyo ennyumba. Omukazi oyo tasabangako nnyumba. Ba minister government Museveni yayagala eyo ennyumba. Omukazi tasabangako nnyumba according to meeting eno gye babaddemu. Oyo omukazi tasabangako nnyumba. Naye sebo omukazi bagenda mutta. Mukama take over. Omugole kati Mukama ddala Museveni ate omugole gwe wakafuna. Omugole gwe wakefunira juzi wano. Kuba gwebba w'abannamwandu. Mukama njagala oyimirire ku lw'omugole oyo Mukama. Olage Museveni Mukama wali badde olunaku lumu Kerodde yagenda n'amanyira Katonda Bayibuli gamba malayika
Katonda yakuba Keroddo oluyi genda olusome mu bikola by'abatume yamukuba oluyi yagenda okukirira okulandinga ku ttaka ng'atonnya envunyu. Naye Mukama lwaki malayika oyo takomawo? Malayika oyo wamuteeka wa Mukama. Bwe wabanga ne mu ggulu bakaddiwa ne bavaawo talina yamusikira. Tewali yadda mu kifo ekyo ekifo Mukama wakiggala mu ggulu tekikyakola ekyalimu malayika oyo. Atukubire mu 7 oluyi ku luba oba ku mukono ate ogwo gwangu amangu okunkumuka envunyu kuba gwo gusangiddwa guyina n'ekiwundu. Naye Mukama toyinza tuyamba ku mu 7 nga sabana b'abantu ate ne nnamwandu mu bufumbo mwokka amaze ne mutebira emyaka 5 mu bufumbo mwokka. Abedda bafumbirwa nga bakulu kati ayina emeka. Sebo Museveni ayagala mutta naye Museveni oli musajja. Bannange mu nsi yonna ffe tusinga omutemu batenda Putin. Putin yakubye banne n'agenda ne ku beach n'awugamu. Ekibuga kyonna kifudde matongo n'agenda ne ku beach n'awugamu kaawe. Ali mu kiwejjowejja akoze nnyo. Wamma abantu abali mu bendobendo lyawo mwenna abasinze okukosebwa ekintu kino mbuno ne Uganda yakiyingiddemu mbuno nayo yakoseddwa. Naye bannange wamma bali mu Greece tubasabiddeawo ababadde babesingidde ebyaddala ku nsi ezo gaasa avaawo amafuta gavaawo ebintu ebisinga bivaawo. Tubasabidde wamma Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abataase ayingire mu nsonga zammwe. Bannabe Uganda babavuma magufa mbuno Russia nowa bodaboda olumugamba nti nno ntwalaako wali 10 nga Russia akuba Ukraine nkutwalirewo 10 nga Russia akuba Ukraine ogamba bannange. Katugende wamma mu kigambo kya Katonda. Mukama abawo omukisa n'ebigambo ebyo tuyingidde ekigambo kya Katonda. Video y'olwaleero egamba bweti abantu ekizibu kyaffe Uganda kiri ki? Ekizibu ky'abakulembeze baffe, ekizibu ky'abanna Uganda, ekizibu ky'abayivu, ekizibu ky'abannaddiini bakiraji, ekizibu kya first class second class abo. Kizibu kiri ki? Kati ate omuze gwabwe gukutte naffe wansi. Kati ogwo ati kiringa amafuta gali eri agakulukutiranga mu kirevu kya Museveni. Kati bwe gakulukuse gatuuse ne wansi mu P1. Omwana wa P1 yabadde akuba campaign yagambye banne bwati P1 P2 omwana yayimidde n'agamba bwati banne wa Kisulo munonde ngenda ku making sure nti okuva n'olwaleero mulya zi pizza zokka. Omwana yagambye mmwe mugenda kulyanga pizza, mugenda kulyanga baga, mugenda kulyanga KFC ku ssomero. Ate abaana ne bagamba kakati bwe tutawoono tuwaani. Ekifo kyayagala tekiriiko musaala. Simanyi oba amanyi baga sente zeegula wabula yagambye banne mmwe kakati bali banna ababadde bakuba campaign babagambye mmwe temulina kye mutugamba oba omuyabadde wa DP nga wammawo bamugambiddewo gwe tulina kyotugamba. Ffe bagenda okulya baga agakulukutiranga mu kirevu kya Museveni. Abaana babiwulira omwana yalimbye banne neŋŋamba kale era ali anopposite kati. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza olw'olunaku lw'olwaleero. Mukama nkusaba okke osomese oyigirize batabani bo ne bawalabo bali wano. Mukama bakulinze era byonna bye balinze si byange balinze bibyo. Mukama olwaleero tugenda kutunula mu ddaame lyo ayi Yesu. Tutunula mu ddaame lyo ebimu akamu ku kawaayiro n'olunyiriri oluli mu ddaame ku bigambo bye wasembayo okwogera. Mukama bitutuukiriddeko e Uganda. Awo Mukama w'obojja okke osomese oyigirize mu kitabo kya Luka essula ya 21 olunyiriri lwa 34 tuka ku lwa 36. Awo Mukama jangu tugaziyirizaawo mu linnya lya Yesu. Leka emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi, ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu,
kigwe ku mitima gyaffe kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Amiina. Olwaleero njagala kwogera ku nsonga eno. Ekizibu kyaffe kiri ki bannayuganda mu Bible and politics? Waliwo omuntu omu gwe nabadde njogerako ko naye ekiro n'aŋŋamba naye ggwe mwana gwe tomanyi. Olumu ngenda ne ŋŋamba nti oba senga ndi mutabani wa Katongole ne mugamba wangi. Kale senga nze mbadde nsomesa Bible and politics. N'aŋŋamba nze nasomera mu kiseminaaliyo. Simanyi yasookera Nswanjere n'agenda wa byonna binanga n'agamba nze evanjiri nze ate nabisoma n'okuntama ne bintama nga ndaba bye bakola si byebyo. Naye ate gwe bwe wakomyewo bwe waleese ekintu ne mpulira ddala nga nange bwentyo bwe nali nkirowooza ekyannema okwogera. N'aŋŋamba naye ggwe ekintu ky'osomesa okimanyi, ky'oli okimanyi oba tokimanyi? N'aŋŋamba oli unique, ngezezaako okunoonya mu nsi yonna sibuyangayo asomesa Bible and politics. Okyali wekka ate okirina wekka. N'aŋŋamba naye ebintu ebyo obikuumye bulungi, obiwandiise oba tobiwandiise? Yannyongedde n'angaziiriza ebintu. N'aŋŋamba ebintu byonna bitereke, byonna bikwata tobisula ku kasasiro, genda obiwanike mu mubire. If you know you know. Genda obikole bulungi bwoti, nampeereza files, teeka wano na wano na wano, obikasuke mubire, obitereke eyo. Ebeni bwali balimu amagezi abiwanuleyo. Konze bwanji taata. N'aŋŋamba yes. Kakati ate ne neeyongera okubaako nange ekirala kye ŋŋamba ne ŋŋamba wamma kituufu. N'aŋŋamba bw'oba olina akapapula konna ke wali wandiiseeko ekintu katereke. Konze nsangiddwa nkaterese ennono nagijja ku muzeeyi Katongole. Wateeka peni ye bw'ati banene we luba 1976 akulaga. Ffenna abaana tuwandiika alina ebitabo bye. Ono omwana Awire ate ye mu baana be Nazaala ye yasukka, yazaalibwa ennaku 3 nga njovu era yambonyabonya. Saawa zaaliwo eziti omwana n'azaalibwa. Twagira otuuka nga ffenna tuli ku lukalala. Abirina akugirayo ebitabo bye ebya nasale nga wawandiika volongotonge gundi eri bweti, ennyukuta wagiwandiika eri bweti n'ogamba maama ono ASP gye yava. Kati ekyo nakikwata ebintu byange era mbadde mbiterese. Kati ono kye yannyambyeko mbikwate sisula ku kasasiro mubire. Era kati mubire. Wamma musajja gwe Mukama akuwa omukisa, wannyongeddeko ekintu ekirala. Eggulu olunaku lwabadde lwange waliwo omukyala yakubye essimu yansimbudde essaala era kati bw'onkolerezaako sigala bwoti ayaka. Nasirisa omukyala n'ansabira, nakakasizza mu nsi waliyo abantu abasaba. Era bw'onneekoonako oyinza okugenda ng'otonnya musaayi kubuulira bw'ondaba adduka. Ekizibu kyaffe e Uganda kiri ki okusinga ndagala abakulembeze, kuba ate mmwe mwagudde nnyo mu kintu kino. Kati ate nammwe abatali bakulembeze kibaveemu mu linnya lya Yesu. Kibaveemu mugende mu kituule mu kifurashinge kigende. Tukifurashinge kigende. Muzeeyi Katongole ye yakyogera nga yagambanga ekyo siddamu kiraba wano. Wire ekyo siddamu okukiraba, tambula ogende mu okituule kikuveemu. Zino essawa za kyamisana. Senga oddamu ekintu ekyo n'okikola, nze naawe genda okituule okifurashinge kigende. Kakati nange njagala bino ebintu abakulembeze guno omwoyo mugende mugutuule awantu mugufurashinge gugende. Bw'oba tosobodde gufurashinga nga wooli toyina gundi y'amazzi, genda oyingire mu kisiko ekinene gy'otagenda kuddamu kudda, ogende okituule mu nsiko okirekeyo, toddamu n'oyitawo. Yesu yawonyeza omuzibe w'amaaso yamugamba bw'ati, kati komaze okuwona eno embuga toddangamu n'ogiyitamu, toddangamu kuyita wano. Wano wenkwambululidde toddangamu n'oyitawo. Abo abasamizi abo abasajja bave nako bwakwambulula gamba genda totunula emabega. Naye ate sitaani kye yakulira olumala oba otambula mukungujjo kwikwikwikwi ogenda okuwulira emabega embwa n'otunulayo olwo nga kikuddira. Olwo jjajja gamba ate bannange ate watunudde emabega, jjajja munnange embwa yanjira, kakati ojja kuleetayo enkoko 7 n'embuzi 8 ate tuddemu buto. Oba be bapanga ebintu ntwe ebyo ebikangakanga ogende kwira gundi woyise ng'ekyo
ng'otunulayo gwe obireese ezo ziba ndala. Ne Yesu yagamba omusajja nti wano wenkuwonyeza wano wenkwambululidde wano wenkwambululidde genda toddanga mwene embuga. Kati guno omwoyo gwawulire enjiri eno olwaleero genda ekintu kino kikuveemu naye wookisudde toddanga muno oyitawo. Ntandise n'oluyimba olugamba oba lwaba protestante oba lwaba Seventh Day ogundi oba lwaba katuliki naluwuliranga ku tape ku compact. Kati abamu temumanyi compact nga ffe tulina compact ne cassette. Kati muyinani flash. Okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera n'ebyofunye nga bibyo byebikusaanidde keera opakase nga Mukama bw'awa akuwe. Lwe luyimba lwe ntandise nalwo mbadde nkitegeeza ye message ya leero. Kati ne bwe nkoma wano video ewedde ne bwe nkoma wano olwo luyimba n'osoma ekyawandiikibwa video eba eweddeyo. Ekizibu John nababuulidde amataka Museveni g'alina yesterday but one nababuulira amataka Museveni g'alina buli kitundu. Waliwo olumu lwe nali ku TV bwe nti gali gataliiko bisooto. Leero mu gataliiko nfuufu Museveni atutte abantu b'e Busoga okubalaga bwe balima abatutte mu nnimiro ye Mayuge ne batulaga ettaka lya Museveni eri Mayuge. Ayinako ebitooka ayinako ente yasimbako embwa yasimbako obumyu nga bunyirira bunaatera okumulisa yasimbako ebyennyanja biri awo bitandise okumulisa. Museveni ayina ettaka e Mayuge. Museveni ayina ettaka ekisozi. Museveni ayina ettaka ekyankwanzi. Museveni ayina ettaka eggulu. Museveni ayina ettaka buli waayagala n'ennyanja ye. Okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi. Ani Kahindo tafiire n'ava emitooma ye nannyini nkoko njeru. Ab'enkoko njeru tebeebaka batusula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Kasita awulira ekitambula oyo Kahindo tafiire agenda kukuba nnyumba zaffe. Seba ayina n'ebiwandiiko mu mateeka ye nannyini nkoko njeru. Ettaka lyonna lya Kahindo tafiire kyegamba genda mu kooti. Yafuna chance n'abeera Minister of Justice nga yafuga bawunyidolo yafuga ba Ogola Katuusi simanyi Katuusi bona bonna nga yabafuga n'abaleta n'abagamba sayininga wano n'afuna ettaka enkoko njeru mu mateeka naye nga n'emitooma ye nannyiniyo. Buli lwawulira ekigambo ekiyitibwa Congo Uganda egenda kusasula Congo oyo Kahindo tafiire gwe tuliyirira. Kahindo tafiire gwe tuliyirira yabba golodi agamatamu okuzimba bwe gati yamubatikanga nga mpafu. Hedda twalondanga empafu ate nga wonoogendera ewaka ate bazigire ate empafu gundi zonzibu zo tebaziteeka ku kyoto. Simanyi bafumba amazimbo ne bawummuza wali ate ne babikkako ebisaaniiko awo ne bagira n'ogamba zino zinajjadde ne weebatikirayo ezizo. Dakiika nga ziizo ogenda okwiranga empafu eyidde n'ogamba leka njira ndi alya ku zino nga bwe nninda eziri wansi kuba zo tebazikumyemu na muliro. Kahindo tafiire ku golodi ye yamufuula bw'ati mwe mumulaba bw'ati. Golodi omu yamuteeka mu matama. Kahindo tafiire n'ayingiza golodi e Uganda. Okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi. Abo abasajja balina ebintu naye tebakkuta. Abasajja balina amataka naye tebakkuta. Bakwata n'erya nnamwandu ne balitwala. Abasajja baagala n'ennyumba ya gavana eya Uganda gye yazimba nti buli abeera gavana alisulanga wano.
Museveni bwobe nyumba ojagala kati wa president buveeko tukuwa bwa governor. Jagwa bere governor. Obere mu nyumba eyo. Bwoba toli governor, lwaki nyumba ogikayanira? Abasajja nyumba bajagala mu linnya lya mukadde Betty. Nga mukadde Betty tasabangako ku nyumba. Oyinza n'okusanga nga mukazi wattu ayagala na kuvaawo. Agende ewuwe wanaakaddiira kuba ayina ewuwe. Mukadde ayina ewuwe. Ssebo bamwagalaawo. Kiki? Mukagavana yagamba Uganda mumuyambe akayumba mukamulekere. Njagala oyo omukyala tumukyalireko mujjewo SFC. Tugendeyo tumubuuzeeko mu buntu. Olaba obanga waayagalawo. Leero Museveni amusse. Wamba Mukama kuuma mukyala wo. Omugole gwe wakafuna jjuuzi. Museveni amusaleko omutwe. Mukame n'ensonga giyingiremu. Munnamwe yakafuna omugole we mumusaleko omutwe. Nedda ssebo. Awo Mukama lwano okusinga bwe wali olwanye ku mulundi gwonna. Odifendinga omugole. Wulira, abasajja balina ebintu ne bye batalina kye babikozesa. Mu Luzungu bagamba batya, to make the matter worse. Abasajja abo tebalya bya nnyanja naye ne bakukwatira mu nnyanja. Museveni nga nakuteeredde awo empuuta, emmamba, engege, obyawula, emmale, ekisinja, obyawula, omanye ebika by'engege bimeka. Nkuteera awo engege zokka. Ombuulire nti eno kalegeya, eno gundi, ogende ng'ozinjawo. Engege ozimanyi, naye Museveni nakukwatira mu nnyanja, talya bya nnyanja. Naye n'ebyennyanja okukwatiramu okwagala ebintu. Kyekikolo ky'ebibi ebingi. Ebintu tulina obbeera nabyo, sigambye nti temukola temufuna bintu. Beera ne by'ofunye nga bibyo bye bikusaanidde. Keera opakase n'entuuyo zo nga Mukama bw'awaakuwe. Kyaba akuwadde kye kiba ekikyo. Oba ni yayimba oluyimba olwo. Kwaya kyeyo yayimba oluyimba olwo. Naye bano bo tebapakasa. Bo tebapakasa. Bo babapakasiza bupakasiza. Bwe basanga oyina nkugambye. Eyo simanyi Lweza. Simanyi rufingizi. Yali ya muntu yetandikira bintu bye ne yeeyiyiza ne bamuyingiriramu awo. Shares. Ne bamusamba ettale. Business yonna ne bagitwala. Basoka ne bakubeeramu awo kubanga bakakwerege tebamanyi business. Ne bakutulamu awo ne bakusemberera awo ne balaba b'obiddukanya. Bwe bamala obitegeera muganda wange. Syo! Nga gwe bakusamba ettale. Sembule. Sali musale yayingirira Sembule. Nze nange wama Sembule mpaamu shares. Ne lwaki Abaganda musosola? Abaganda lwaki musosola? Sembule yanagamba ate ffe tusosola Abaganda. Shares weeziri. Ogula shares nti kagenda amwongerayo mpola. Senga yali teyazaala abadde agenda fiira ku street. Senga yali teyazaala kyovula bambagamba bane mugende muzaale. Ebituufu mugende muzaale. Tumanya ojja kungamba gwe nga tozaala. Mugende muzaale mbabuulira. Oyo omusajja taba kubanga yazaala abadde agenda fiira ku street. Juzi sali musale n'ava ewaabwe naye mbuuza mmwe abeewammwe eri tebabaagala kubabeeramu. Najja n'asiisiira Luweero n'amala ogikutula kati ali ggulu. Alina olubiri eggulu. Kabaka w'eggulu alina olubiri bwe ruti. Oyo yowaakyo oli. Ne sali musale alina olubiri bwe ruti. Babatwalira kabaka omulala, RDC omulala. Yenna yimira bw'atalinga entuumu ya kasasiro. Hali eyo ggulu ssebo. Alina territory eggulu.
naye mbuuza lwaki abeewammwe balina envunza ku nkokola ne ku mabuno sali musaye toyinza genda n'ogira ng'oyamba ku beewammwe n'obatundula envunza lwaki oli ggulu Bible and politics kati abamu ku mmwe ab'omwoyo muwulira eyandonye ekyawandiikibwa awulira nkyali mu politics nedda beerawo nzija Bible and politics beerawo tovaawo okwagala ebintu kususse abasajja bakatonda bwe bato bwe bakwerega ne bakwerega batuuse n'ekiseera nga n'abakazi babawaanyisa Katonda nagamba bwe mbeera mu meeting y'abasumba nga nswala sebo nze nsinga omukazi omumpi sebo kati nze nina omumpi nze nina omumpi sebo n'agamba kale n'atuleeterayo omuwanvu omumpi n'amugoba mu lujjudde n'agenda atuleetera omukazi muganda bw'oba omutunulira okolamu ne bwoti omumaleyo awo n'awulira nga mu lukiiko lw'abasumba ajja kutuula kalire nga maama ali wano kati waliwo abasumba abamu abatya okutuula naye kwegamba ate oli senior pastor w'ekkanisa eri ajja atuule okumpi ne mukyala wa musumba w'ekkanisa eno ate nga senior pastor oli akoma mukyala musumba mu kiwato kati musumba n'amanya kati nze empeereza Katonda nze nsinga omukazi omuwanvu mu East Africa n'abakazi babawaanyisa kwagala bintu emmotoka zo z'emmotoka baazikaayanira ne bakamala bukamazi emmotoka gundi avuga mmotoka ki ero e Uganda omusumba atalina mmotoka tolina Katonda tolina passport otugamba olina Katonda nga tolina passport mabirizi yagamiza owekitiibwa omulamuzi nta sinze Kakwenza nze sina passport omulamuzi yababuuza Kakwenza yadduka ne passport okudduka kisoboka ennaku zo n'oba tolina passport senga ofuna Kakwenza software you can disappear just software code Kakwenza bw'oba togirina genda mu Play Store oteekemu Kakwenza ojja mufuna eyo app number olinnya mu app eri ng'oli Rwanda Malawi Germany Kakwenza software era esimu yo bw'eba terina Kakwenza software eyo version endala genda ogula endala genda ogula empya ku dduuka bagambe mumpe Kakwenza omulamuzi yamugambye tolina passport lawyer tolina passport nti sina passport nti ddayo eruzira kuba tolina passport kati abasumba totuula mu meeting yabe nga tolina passport togenda ngako mu America kale bwakiri ekkata nze kati bwe mbatuula mu njamu ate bwe batandika okunyumya ku mbozi z'ennyonyi nti amatu gannomanyaawo awo ng'egira bweti olwo mbw'oba olina Katonda kubanga omanyi n'amatu bwe gagira ate wano awo mba mpulira nga ate nze munaye sina kyempulira era nze nga bwe njiyingiramu era bwe njivaamu kati atalina eyo mboozi tobatuulamu mbw'olwo oba tolina Katonda okwagala ebintu nkugambye pastor akutukirawo bw'aba tagenze mu America omusajja kyuma kya Yesu yabuuza lwaki mwettanira nnyo America Saudi Arabia yo tewaliyo bakubulya kwegamba Katonda baba Saudi bwe abavaamu bazikirire nga tetuyirangako ku basumba balwana bannange banyimye visa ya Saudi Arabia bannange banyimye visa buli musumba akunyumiza olutalo lwe yalwana okufuna visa ya America nagendayo ne banyima visa nenkomawo nga mpunze nenvuga emmotoka simanyi na bwe nagiyisa mu Kampala nagenda okuddamu okutegeera nga ndi waka mu ddiiro ntudde nembabuuza ntuuse ntya wano ng'omukyala mbuuza kiki obulwadde ki nemugamba simanyi kiki embadde kati enkeera lwe najjukira nti banyimye visa ya America Katonda asula mu America ekitebe kya Katonda kiri mu America naye mu America eyo muba mugenze kunonayo biki ebyo bibateeka ku levo y'okubanga olubeera musajja wa Katonda okwagala ebintu naye lwaki sisoma kyawandiikibwa nyinza atya okuyogera lino ebbanga lyonna nga sinasoma ku kyawandiikibwa tuba twaze mu kigambo kya Katonda liyale wulira
bino ebigambo Yesu yabyogera mu bigambo bye byasembayo ng'agenda ku musalaba. Ogenderera nnyo omuntu ebigambo byakugamba nga bisembayo nga mugenda okwawukana. Ne bw'aba alina gy'alaga ebigambo bye musembayo okwogera obitwalanga nga kikulu. Wano mmwe abalina bazadde bammwe oba omuntu wo nga yafa ng'akulekedde ekigambo, obeerawo n'eddoboozi n'oliwulira mu matu kuba bye bigambo ebyasembayo. Taata wange yandobesa nga ndi mwana, sawa zaalinga 2 ekiro abasajja ne bajja waka bangi, kumbe bamututte luweero, nze tangambye nti nagenze mu nsiko kuba nze nali nakimanyira wabeera wembeera. Nangamba siimwe, genda mu nnyumba, ngenda kukuleetera switi. Ngenze wa muzeeyi Juma kukuleetera switi. Kunze kale kasita kiyingiddemu switi, tuuka mirembe ate okomewo mirembe. Namulinda omusajja nga mulaba, naye nze nakola bwe nti nanyweza kigambo kyange. Anti switi konze taata agenda kudda ndeetere switi, sijja bbawa. Ne luziba wiiki, mwezi, mwaka, 2, 3 nga nina ekigambo kyange. Taata yagenda kuleeta switi, bannange yamuleeta. Baamubika ne batugamba muli awo oli yafa baamukubira ebbibiya bato yali wali ebbibiya awo yakoma. Bagamba bannange bane ekitalo ne bane mwana yafaanana kitaawo ono. Tuba tutegese okwabya olumbe embuno tutemya amabidde. Lwe twatema amabidde simanyi tugenda gasogola ku Lwokuna, simanyi omusajja n'ayingirawo abuuza bannaye ate kati wano mwatandika okuyiisa omwenge nti tubadde tugenda kukwabiza lumbe kiki. Batugamba wafa. Sebo ngera mbiwulira ne mu bantu, oyo mwana yagenda okusikira Katongole konza anti yafa, anti bannange nadda. Ate nadda. Era bwe yadda namugamba nga taata wangamba ogenda kundeetera switi, yagenda n'amuleeta kuba nakwata ekigambo kye ekyasembayo ng'agenda. Yesu yayogera ebigambo bingi ng'asomesa. Mu bigambo bye yasomesa ba Peetero ng'avaawo, abasajja ba Katonda ng'abalekera, yabagamba ebigambo bino okubyekuuma. Biri mu kitabo kya Luke essula 21 olunyiriri olwa 34. Bayibuli egamba bw'eti, naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme naye mwekuumenga emitima gyammwe giremenga okutowereranga olw'obuluvu n'okutamiiranga n'okweraliikiriranga ebyobulamu buno. Mukuumenga emitima gyammwe giremenga. Waliwo omuntu gw'osanga ng'ayiika n'endusu ng'omutima gumutekena bw'aba tannaba kwambala ku lugoye lwalabye mu muka gundi. Tasobola kukakana okuggyako ng'asibye akaviiri ke yalabye ne muka gundi ke yasibye. Tasobola kukakkana nga gundi. Waliwo omukyala ali mu bitundu by'Essembabule. Naye mwe bannange nze mummanyi. Waliwo omukyala ali mu bitundu by'Essembabule eyo. Yazimba ennyumba ng'esinga eya Saamu Kuteesa. Nga Saamu Kuteesa ate gundi wa UN. Chairman wa UN. Saamu Kuteesa n'ayiika endusu. Omwana n'azimba ennyumba n'esinga eyange. Saamu Kuteesa n'anyumizaako abantu. N'abagamba bannange nagudde ku kintu ewange kiki. Omwana yazimbye ennyumba esinga eyange. Nga Saamu Kuteesa wuya tasobola na kukizibira. Abbye ssente za Uganda azimazeewo. Oyo omusajja bamuyita mu Parliament n'agamba bw'ati nze ne munsibako nno nzibe ssente za Uganda. Nze nzibe ssente zammwe. Mummanyi. Nze ssente zendyako nazikola mu gavumenti y'Obote esooka. Nenkola mu gavumenti ya Amini. Nenfuna mu gavumenti y'Obote ey'okubiri. Ssente zenkoze. Juzi wano mu 2 nga bamuvunaana ebya Kyogamu. N'agamba bw'ati. Kyogamu yaliwo 27. N'agamba bw'ati. Nze ssente zenkoze mu gavumenti ya Museveni sinnaziryako. Jjukira yagiyingirawo mu 86. Naye tutuuka juzi mu 27.
agamba bwati ze yakola okuva kyona mukago okutuuka ku olwo lwe yakyogera nga tannaba kulya ku za Museveni akyalya ku za Amini kati ate akyayina ez'obote ttu naye ezo zonna aziyina omwana yazimba ennyumba ku kyalo omusajja yagaana okukyebeera n'akyogera naga oba oyo omwana naye njagala mmulabeko oba omuntu yannimba naye teyannimba Samu Kutesa nayiika endusu nawulira nga takyebaka kiki waliwo omuntu eyazimbye ennyumba ku kyalo esinga eyiye waliwo omuntu nga omwana we omuntu okubeera obubeezi nawulira mutabani wa gundi yamaliriza diguri bagenda mutikkira nga awulira ababe bonna abakyayi mu luyimba luli gundi omuyimbi kiyava agamba abeera nekyoyina wamma afande Katongole beera ne esipyo wa P7 mukama gwe yakuwa sina diguri ate nebaza mukama kuba sina diguri kati afande Katongole agamba naye oba mukama wampa kikino ekitayagala diguri eze Uganda nedda mukama kubanga abayina diguri kye batukoze kwaliwo omuntu gwotunulira n'ogamba waliwo abantu abatwesibako mbu tubalabireko naye nga bonoonya kyo balabirako kikubula ate be basinga okuba kerere kati ennaku zino twalumbiddwa bannange tuliko abayaaye emmanju w'ebikaali bajja ne bagamba mundeke mpitewo ngende ndabe kafeero oli bwe twasomanga bazunza akamanyiiro tuliko abayaaye emmanju w'ebikaali Mawu byayogera naye nalowooza ne ngamba Mawu kamuddiremu ngezeeko ndabe ngoberera ebigere bya Mawu mbeere nfaanane Mawu ekya Mawu kyambuze kuba bwe ngoberera Mawu ngenda kuba sina mukazi sijja kuwasa kakati ne ngamba kale kangoberere Gashumba ate ebyagashumba biwanvu biringa byakkani bamuzaala ku Sande nga n'enkuba etonya ebyakkani biwanvu omanye okuzaala ku Sande nga n'enkuba etonya ate nga n'omusana agwaka olwenge eba ezaala edda twagamba kasita omusana gwaka nga n'enkuba etonya nga tumanyirawo mu kitundu waliwo engeezaala enkuba etonya omusana agwaka engeezaala kati ate ebyagashumba byo gwe wenaalwa n'ong'oyagala okugoberera Gashumba olina okubeera n'omuntu ng'ali 3 in 1 bw'otuuka ku kikomera n'ogamba waaye gwe awusigalo wa muno yajja gwe muwala wa Gashumba yajja ate bw'oyita n'ogamba abeeno gwe maama jangu yajja 3 in 1 kati bw'oba oli wagoberera Gashumba kimanye kati Gashumba mugoberereko ki wabula agamba muleete etteeka nga muli mwaka waayiro bannayuganda balina kukoppanze si bwe batwesibako nnyo tubagoberere ne ngamba naye nedda abo kambaleke kangoberereko nalebo nsereko wange nze namuleeta bwe ngoberedde ensereko baganda bange ani mukansereko fatumoli jaddi mama pulira njagala tubafembi omwoyo gwe walago iyo akamufuna juzi wano kati ate byagenza okujja nti yomuwasa kumubba kali kawanyi naye banaye kakati batugamba tulina bagoberera ku mpaka era babasajja Mawu yagambye emyaka 2 lutalo bwe tuba tetumugoberedde tumugamba tutya nti talina kyatugamba tumugamba tutya nti mbu ateekayo ebintu atolina kyongamba naawe kati yagambye emyaka 2 tulina omugoberera tulina omukoppa naye kati babuuza tukole kati nze bwe ngamba banaye leka ngoberere Kyagulanyi kuba njagala nzimbe ku kalina mbeera mu kyamu era bwe nva wano njagala kumubuuza bw'oba ogenda ozimba kalina osooka kutema muti ki kuba nze waffe ndaba ogenda ku lusozi n'ojja n'otema emiti n'osamba ettaka n'ofuna emmuli n'obaga n'oteekamu obudongo n'okubako olufuufu kati njagala mbuulire ebyakalina biba bitya mbeera mukyamu omugoberero y'omuntu okola otya okubeera n'abaana Bekamu n'abaweereza t-shirt ne bambala kati banaye awomba nkoze kibiiti kati ekyo kyokka kyenjogedde leero Kyagulanyi tajja kunywa mazzi bagenda omuvuma omwana n'alyoka twonoonera abaana abato bonna si buye gwe baagala balemeddwe okugoberera Mawu nedda ate Kyagulanyi talina gwe yabba ebintu alina bingi
naye ebyo Mukama bye yamuwa ebimusaanira. Toyina gwogenda kwira agenda kujja gambe nti Kyagulanyi yanziba ettaka. Wali Salimu Sala alina bingi naye abeerusanja. Genda obuuza abeerusanja. Bajja kubuulira ani yabasuza ku minkekeera n'abaana baabwe baafa lwa Salimu Sali. Buli wokuba omutwe awo wa Museveni. Eryo ettaka lya Museveni. Abasajja okumanya baagala ebintu batutundamu n'ebyomunda. Sodo yakoze rotary. Kugamba bwe banekweka mu rotary ojja kumanya za big za organization za rotary za heart za helping. Era abantu 10 baagala batwala India bakuwa byonna. Bakuwa tiketi bakuwa byonna. Kati oyinza n'okwagala okulinnya ku nnyonyi n'olimba n'ogamba nange mpulira omutima kuba kati bwe mba ntudde bwe nti mpulira gunkubira wano mu lukokola wano. Naawe ogende India bagamba bugambi ogw'omutima gukulumira wano mu lukokola gw'osaana India gw'obaza kulinnya ku nnyonyi bo babaza amafuta babaza golodi n'ogende India ne bakusima amafuta nakakasiza bannange nakakasiza Katonda ekintu eky'omuwendo akyo nabagamba Katonda ebintu eby'omuwendo yabikweka mu ttaka wansi eri wala. Kati mmwe bye mujja wano ne muyombera ebbumba lyange ssebo lisambyemu buloka. Kwegamba okubye bulo lino eryokungulu tekubaako obugagga buba munda. Omwana bamugjamu ensigo emu ne bamulekerako emu. Genda omulabe. Omwana yagongobala. Omukono gulimu amavuunya nga 7. Wano weefunya bwe wati ne wano ne weefunya n'engalo ne ziddamu ne zikka. Kumusima amafuta. Kati ye soda ayagala 10. Abantu 10 ate nakabaliteereddeyo ku page gw'ataakalabye. Genda mu rotary bakutwale India bakusima amafuta. Abo abasajja baagala sente tewali kye batasobola kukola. Nalabyeko ku mawulire eggulo nga bagamba bwe bati gavumenti ezzeemu nekola enkyukakyuka negenda nekkaanya n'amawanga g'Abawarabu bateeseza buli kimu ekyokusima amafuta kiweddewo wamma kakati biwedde. Bw'ofuna ekintu buulira abaawano babuulire simanyi abeeri kati bakolaganye bulungi. Memorandum of understanding egenze mu maaso tebakyaddamu basima amafuta. Mukakasa temugenda mu bikampani byabwe. Sikuganye kujja kukola naye mmanya wooyise n'omuntu akutwala ne waakutwala nkubuulira. Bakugambye bano abantu obuntu bagenze ne bakkaanya naye nga minisita wa Leba Mukobote oyo ani Betty Amongi ono Anita Amongi ye Mama Sadolini ya Anita Amongi owa parliament. Oli Betty Amongi sigamba Mama Sadolini ngamba Betty Amongi simanya Amongi yagenda n'atuula nabo ne bakkaanya ne bakola ne bakkaanya. Kati bano be banene okusinga minisita bana bateeseza eggulo be banene okusinga minisita nga minisita yagendayo n'ateesa nabo ne bakkaanya. Kakati ani mutuufu okuteeseza eggwanga Mukobote oba bano ekintu olw'okuba kibadde kigenze ku levo endala kati baagala okukibikkirira tukiveeko bagenda basima amafuta. Muyite mu bikampani byabwe mulabe kituufu wona emirimu weegiri. Ekirala gavumenti yaffe teyina na pulaani yonna eyinza kutukomya kugenda mu Bawarabu kubonaabonerayo. Mu kifo ekyo batugamba werese creation job creation simanyi biki giri ludda weeje emirimu mu Uganda tetusobola kugunjaawo mirimu. Internet yo okimanyi waliwo omwana anga ayajja mu Bawarabu okukola kulwokubanga bajjawo Facebook olwokuba internet yeewaka siro tasobola kukola bye yali akola tasobola bikola olwa internet. Egyo emirimu gyonna baagita olw'okutuukiriza ebyetaago byabwe eby'omubiri. Tebalina yonna pulaani yonna egamba nti Bannayuganda tubali meeting tebaddamu kugenda bweru batandike okukolera wano bafunire wano baleme genda bongera kukkaanya batereeze embeera tugende mu Bawarabu tukole obuddu.
ekyo kyokka kitumala okujjako Museveni okugamba nti gavumenti ye yazizeeyo ne bakkaanya okulongoosa engeri gye tugenda okujja. Ekyo kyokka kimugisa mu ntebe senga tubadde tumanyi. Ndi mu kigambo kya Katonda. Gwe ekintu ky'obuddu kiva ekintu ky'obuddu bw'okyogerako obeera mu Bayibuli. Isirayiri yabonaabona nnyo mu buddu. Naye olw'okwagala ebintu abo abasajja basigala batutunda. Okimanyi nti wano agama kampani bwe gamala okuyogerezeganya n'abantu beeno njagala abaana 50 buli kimu kiva eno, tiketi eva eno, visa yaabwe kyova olaba otuuka ng'ate naawe wateekamu obukadde 5 Omuwarabu n'akugamba toyina ky'oŋŋamba nze nakugula n'omubuuza te nange nasasula. Wasasulaani nakuteekamu ezange bw'oba oyagala genda sooka ompe obukadde bwange 17. Ate kasita owaganyala ng'omanya akumaze aba agenda kukwata akukozesa emyaka 7 kubanga kubanja obukadde bwo kati olina kukkakkana. Olina kukkakkana omulimberimbe agambe kasita ogezako n'ogamba nange nasasula ng'owedde. Nkugambye bano abeeno basasula kampani bagiwa buli kimu ekinaakutambuza ate ne babawa ne ssente. Kati ate naawe n'owaayo 5 bo ne bavuga ennene. Ebyo ebikampani byonna byabwe. Ebyo ebikampani byonna byabwe. Okwagala ebintu kyekikolo ekizaala byonna ebibi. Kyekikolo ky'ebibi ebingi. Kyova olaba Museveni asobola okutta ne banne be yajja nabo nga abamukubirako emmundu mu nsiko nga yakatuuka bw'ati yasooka kujjawo kalidinaali Nsubuga n'agamba ono omusajja ye sijja mmusobola. Amagezi gakozesezza okuntuuza mu ntebe bwe gasigalawo nga Museveni ye yalengera dda 2022. Museveni olwatuula mu ntebe bw'ati mu 81 yatandikirawo okulengera 2020. Naye nga ffe abasumba wansi batugamba bwe bati ensi egenda kuggwawo mu 2000. Yesu akomawo mu 2000. Ali kusanga atya ng'era weebase ali 2000 twamuyingira tuli bweru sebo nze ennyumba engwire nfe 2000 buli omu yafuluma bweru. Yesu akomawo twamulinda tugenda okulaba wano gundi obutikitiki tugenda okuyingira 2020 tuva mu 99 emyaka 2000 Yesu akomawo. Kati twakagiyingiramu 20 mwegi nga Museveni yagamba mugende mubabuulire enjiri nti Yesu akomawo 2. Yesu akomawo 2000. Ffenna ne tukwerega bwe twamalako 2000 tubabuuza abange ye Yesu aliwa. Musobola okugwamukka emyaka nga giijo tusobola obutatuuka 27. Kati ye Museveni n'agamba munyongere ekisanja kofe ndaba Yesu akomawo 27. Tumwongere paka 26 ave ne Yesu akomawo 27. 27 Queen ye yajja Yesu n'olwero tannajja. Batugamba nkugambye ayinza osulamu emyaka 27 Queen ye yajja. Nagamba Queen nga tatututte. Aba abasajja batufumba. Ffe ne tukwerega bo ne bavuga ennene. Abaana baabwe ne basomera ebweru ne bazimba ennyumba empitirivu ne balina zi swimming pool ewaka. Nakugamba waliwo omusumba asumba mu Kisenya oba muyita Kiganda. Ennyumba y'ogiraba ya mwamba bweti amabaati gakoona ku ttaka gobulaga neba naye pasita naye alimba kana akayumba genda ogiyingiremu okkirire mu godown wansi ojja okutegeera nti wansi erina emyaliriro ena okukkirira wansi yagikweka mu ttaka. Naye mu Kiganda mumuyita muntu yagikweka mu ttaka. Nibo bagambako nti abange bannange baana mu Yesu akomawo muganya okunywera mu Katonda kwegamba muze mu byabufuzi muganya okunywera mu Katonda kwegamba musazewo okuzikirira mu politics nga Yesu ajja
najja n'agamba abooluganda Mukama yebazibwe. Mbadde wano nenfuna email omwana agenda ku graduatinga ku University of California era ate abadde ali awo ne bampeereza email ng'agenda Harvard eŋŋambye okusinziira bwe yalabye ebintu bye kati ate agende ku Harvard to pursue another degree. N'omubuuza ate Yesu akomawo omwana asoma. Yesu akomawo ate omwana asoma. Mu kkanisa temuli abuuza pastor kibuuzo. Kati gwe situka omubuuze nti pastor ate Yesu akomawo. Ate omwana lwaki asoma obwa dokita? Lwaki omwana asoma? Abaffe be baba tebasoma kuba Yesu ajja. Kwegamba mu temwagala Yesu abatwale. Okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi ebingi. Bayibuli egambye bweti temutamiiranga okwagala ennyo ebintu eby'omulembe, ebintu bino eby'ensi. Nedda temubitamiiranga nnyo kubanga Yesu yakimanya bw'avaawo n'agenda. Bagenda kukozesa amaanyi g'abawadde, bagenda kukozesa teaching gy'abawadde okuva ku mulamwa nga basserwadda batandika okukola ebintu. Yesu n'abagamba nedda ekyo temukikola. Lino ddaame lya Yesu. Bw'osoma essuula eddako ekulaganga etandikirawo nga Yuda yatandise okukola ogugwe. Kubanga lino lyali ddaame. Yesu lye yakola. Yesu n'abagamba musabe nnyo, musobole okunywera, n'olunaku luli luleme okubagwako obugwi, musobole okuyimirira mu byonna ebigenda okuddirira mu maaso awo mu nnaku ez'oluvannyuma. Yesu ali mu kuba hardeninga mitima. Yesu ali mu kuba preparinga olw'ebigenda okujja. Iffe si bwe batugamba. Ova buli omu yingira mu nnyumba. Order Public Management Act Bill. Mwenna tetwagala kusanga bayimiridde. Mwenna buli omu mu nnyumba tuli mu lockdown. Mwenna buli omu tokyalira munno olwa COVID. Bayibuli egamba muyimirire musobole okulwana olw'embeera egenda okujja. Iffe batugamba nedda mutuule tuleeta akawunga. Taata, maama n'abaana ne batuula ku mulyango. Taata ne yeegaana abaana n'agamba abo abaana si bange. Nze mpa akawunga akanga abo abaana si bange. Abaana ne bagamba nedda. Nze musajja simumanyi. Nze mpa akawunga kuba nze ensula eri. Maama n'agamba oyo si bba wange. Nze mpa akawunga sebo. Kwagamba nze sigenda kufuna kawunga. Omusajja apanzewo abaana be 7. Abaana beeganye taata yeeganye abaana. Naddayo ewaka n'abuuza abaana, mmwe temumanyi nti nno nze taata? Temumanyi nze taata wammwe kwegamba? Nga yeerabidde nti yayogedde ekigambo mu kamwa ke nti abaana si babaafuna akawunga. Waliwo yabayisanga mu kisenge nga bayita wano ne bagweri ne bakomawo ne bajja baali bagabeene emmanju. Abaana ne bakyusa engoye ne bakalumba emiryango. Waliwo emmanju n'emiryango. Kakati awo abimanyi mu Luzungu, ayagala mbivuunule mu Luzungu nange sibimanyi. Mu Luzungu sibimanyi emmanju n'emiryango. Mu Luzungu sibimanyi. Genda nawe obinoonye. Nze nga mbimanyi mu Luganda. Abaana ne bayita mu kisenge ekyo ekya wakati waggulu awawataatuuka. Eyabadde mu kiteeteeyi n'ayambala empale, eyabadde mu mpale n'ayambala ekiteeteeyi ne bakomawo. Kwegamba mmwe mwawadde b'emmanju bokka ffe ab'emiryango temutuwa. Ne babongera akawunga. Kati mmwe munaasobola okuyimirira mu nnaku zino ze tulagamu. Yesu ze yasomesaako nti ennaku ziri nga mutwala Museveni wasaana abayimiridde. Era waliwo omuntu abantu bankubira amaso bagamba wala mwana gwo tulwaniridde kakati nze ne bwe sirwana. Ate kakati nze nwana ki? Banaye gwe ne Lumbuye buli muntu aneebaza nno yeebalizaako Lumbuye, buli yeebaza Lumbuye aneebalizaako. Gwe ne Lumbuye bwe tutafuna change ku luno bannange naye munnange ffe omanye ekiri eno munnange. Kisaana mmwe abatalina musaayi, kisaana mmwe abatonya amata, naye ffe abalina omusaayi omusajja akuba. Naye bannange omanyi Kyagulanyi oyo yaleeta ekintu kuba kati ebintu mbiraba naye ekibi kubyogera wano tubyogera. Yesu yagamba muyimirire
Yesu yagamba muyimirire. Yesu yamanya nti ebintu okwagala ebintu kujja basuula eddalu kati genda owulire mmawu byayogera. Okwagala ebintu. Mmawu okwagala ebintu. Nkugambye okwagala ebintu Nabakoba yagambye agenda kutta omwana wange. Yangambye nze banvuga mu V8 nyina ne security ne ngambala bakakwerega ono. Simewo Nsubuga tojjukira nga Simewo Nsubuga yatambuliranga mu mundu wakati olwo nga ayagala ebintu. Simewo Nsubuga ng'omugambako ki? Simewo Nsubuga nga alina abakabangali. Simewo Nsubuga kati alina emmundu Nabakoba takimanyi nonko nti olwaleero ku Sande enkya ku Mande ayinza okuba nga talina security. Enkya ku Mande. Oyo Museveni muntu. Oyo Museveni muntu. Ng'amaze okukola byayagala. Gundi oluganda lubi. Ng'amaze okukozesa byayagala. Kuba mujaga omanyi mulimu abavunula obubi. Ng'amaze okukozesa kyonna. Ng'amaze okutuma byayagala. Byonna amaze obikukozesa. Nakujjako security. Nakusuula mu paaka. Ensolo ne zikulya. Omukazi yangambye nze ntambulira mu V8. Gwoli eyo oli ku kubusi. Mama ndi ku kubusi but I'm happy. I'm happy with the kubusi. Za kubusi za good. Omanyi bwe ndali ntunula nga ndi wammwe. Omanyi bwe nfaanana nga ndi mu kubusi. Omanyi kiyitibwa kubusi gwe mukazi gwe. Ye naye bannange mukazi gwe. Naye ng'okwagala ebintu. Sebo buli kye yayogedde kutta. Yagambye nge I'm going to deal with you. Family yo ngimanyi. Muzeeyi wo siye yabaleeta. Kangende. Gende wa muzeeyi gyali. Gyali genda omukole kye weetaaga. Nzo nnyumizaga agabozi. Genda omukole kye weetaaga. Bayibuli yagamba munywere muyimirire mu Bannabakoba abo. Yesu yamanya wali abagenda okujja. Omuntu ayagala ebintu asobola okukola ekintu ne weewuunya. Olw'okuba ayagala abaana be basome. Ayagala alabikeko mu butaala. Ayagala alabikeko ku kyati ya gavumenti. Ayagala abeere nga akuba essimu gavumenti n'eriyakitinga. Oyo bamukozesa ebyakakwerege. Naye Bannayuganda mbabuude ogwo omutima tegubayingiramu. Naye mbabuuza Bannayuganda ebintu ebigenda mu maaso mubiraba. Bible and politics nze bannange eyo yenjiri gye nnina kati gwawulira anyize gwamanyi Bible and politics. Yenjiri gye nnina. Ate nze navuddewo dda kakati jjajja yasomesa. Omuntu asooka n'avaawo akola mu bwati. Awo ono si yabayogera oli aba atemye. Kati nange sinze nasose ne mwita ne mugamba jjajja nze nvaawo gwe jangu osomese oyigirize byebyo byabagamba. Just biyita ku lulimi lwange. Bannayuganda musituke kubanga twazindibwa. Nkugambye Isirayiri bwe yayita kati Uganda we tuyita. Twazindibwa abantu mu nsi yaffe. Gwe wali okigendereddeko nti omusajja ajja ne basengula abantu ne bagamba bwe bati wano lino ttaka lya kibira mu 1957 lino lyali ttaka lya kibira. Ne mwezi ttaka ly'ekibira mwenna muveeko. Ne bakulaga nti ettaka lyali lya kibira. Nema negamba nti iye kyofuna bange empewo ejja gye bambula amabaati g'abantu. Mu 1957 lino lyali ttaka lya gavumenti mwali esenzaako. Ng'omusajja agamba munnange nze nasenga wano jjajja yajja wano 1960 era tugenda ofuna independence nga yakamala okusimba ensujju era kyekyo yoyo yatema ebibira vaawo ne bamala okusengulawo abantu ne bateekawo abalaalo ne bagamba bwe bati bano Nema yabawadde certificate okubeera mu ttaka ly'ekibira. Bano Nema yabawadde certificate. Bweba certificate yebeezaawo abantu lwaki tewagiwadde oli yabeerawo jjajjawo yasengawo mu 1960. His Excellency awo wagambira mugenda kutuuka ekiseera nga temulina geographical location mu Uganda. Nkugambye bajja ne bagamba guno gwali mukono gwa Lake Victoria. Wano. This is the hand of the Lake Victoria. No babuuza guno mukono gwa Lake Victoria yali egukwatisaani. Yali egukozesa ki? Lino ttaka lino lya Lake Victoria lino. Mwagobawo Lake Victoria. Kwagamba yonoona ennyanja ne muvaawo enkya ne batematemawo ebyapa ne bawaawo omulala. Njagala ogenda okole bukyanga otula ku mawulire n'olaba be basengudde mu ttaka ly'ekibira.
genda yolaba obanga waliwo ekibira, genda yolaba oba ekibira bakizaawo. Abaliwo balina ebyapa, abo baba baabwe. Wali okigenderedde nti disitulikiti ezisinga obungi zonna zibuutikiddwa abantu abo. Sembabule bw'obeera Sembabule obeera Mbarara, bw'obeera Sembabule obeera mu Western Uganda, Western Uganda gyasembera. Bw'obeera eri Antonde Kabula obeera mu Western Uganda, bw'obeera Nakaseke obeera mu Western Uganda. Hawonna bw'oyogera Oluganda oswala, bw'oyogera Oluganda oswala mu bw'oyogerera muno oyanga naawe oswadde. Bonna abaliwo bashe ebishimbo. Omanyi bashe ebishimbo? Bashe ebishimbo bokka be bali mu bitundu awo. Luweero simanyi Kyankwanzi yenna wa bashe ebishimbo. N'obuuza bannannyiniwa abaliwo okusooka bali luddawa. Wabula Sserwadda alemeddwa okutuyitirayo olukuŋŋaana lumu ayogera ekigambo kye yayogera ku Amini. Ayagala kukyogera ku Hudu Hussein. Senga nabadde saagala kusomesa Hudu Hussein, mbadde ngenda kusala eddiiro nzire ku sayidi ya Hudu Hussein. Naye ne Hudu Hussein njagala ategeere nti si buli bantu nti no babamanyiira. Awo neesanze nga ndine presiding apostle Sserwadda Joseph, kati ndi naye mu kategori emu. Mpulira erudda kyennuma naye ate mpulira essanyu. Kubanga ate ye we yali alina okikolera takikolanga. Kati mwenna bagenda okukuŋŋaanira waawo mwongereeko Museveni mu ssaala zammwe awo wennyini. Sserwadda ne bw'atakyogera mmwe mukyogere, mmwe ku agenda mukiteekeko. Mugende mu bungi, anti babaganadde okusaba, mugende mu bungi mukuŋŋaanewo mmwe muleekaane ekintu eki Mukama twala Museveni mu nnaku 3 zino. Tuziikire mu Hudu Hussein ne Museveni. Mugende mufugeko eyo nammwe gye mulaga, mugende mufugeko abeeyo. Bwe mugenda mu paaka, simanyi mu parking yard mundeeba, Museveni mumuteeke ku agenda. Museveni mumuteeke ku agenda. Lwaki Hudu Hussein yekanga? Hudu Hussein alina amutuma. Ani atuma Hudu Hussein? Okwagala ebintu kwe kulese bino byonna abasumba bonna. Kyova olaba buli gwe bagenda otikkira Museveni amusooka mu motoka. Okwagala ebintu kyekikola ky'ebibi ebingi, buli omu amusooka mu motoka. Era ndi mu kutunira ow'Abasoddokisi kuba ate oyo yalina okuneegendereza ennyo, kubanga omugenzi Yona Lwanga ne ASP Muwire temumanyi wa we basisinkanira. Tomanyi ASP ne omugenzi Yona Lwanga oyo mutunulidde yagambye bw'ati, era agambye agenda kukolagana bulungi ne gavumenti. Nkutunulira musajja gwe, kolagana ne gavumenti ng'omanyi. Era pulezidenti amuweerezaayo emmotoka. Nze nsirisi amusooka na bintu, kyemugamba Abasoddokisi tebasobola kweweera musumba waabwe emmotoka, Abakatuliki tebasobola kweweera musumba waabwe emmotoka. Lwaki abasoosa na bintu? Lwaki abasoosa na ssente? Lwaki abasoosa na mmotoka? Naye njagala mumpeeyo obulabirizi bw'awantu muntikkire, bandeetere emmotoka. Era ne Museveni amuwadde emmotoka, uno agenda giggulawo, ngiyingiramu n'akabiriiti. Anti ngiteekako ebyo ebigundigundi ebyo ne bagamba era uno azo giggulawo. Ngibakyomera omuliro, omukolo gukomaawo, ngende ngula epikipiki. Oba nzije mbagamba abooluganda nze mungulire epikipiki, ekisomesa nkisumbire ku pikipiki. Ogumotoka ng'okye nga gukyalina gupya nga sikutudde namu ng'okye. Kati batandika okugamba obwavu bwe bwakatongole bumugoberera. Kale bungoberere. Bwe mba sirivuga mmotoka ndekeyo, sinza vuga mmotoka ya Museveni. Bwe mba sirigivuga ndekeyo. Yesu olunaku lwali lumu lwe yagamba abantu naye bannange nedda, emirimu ngimalirize nga sirinyeeko ku ndogoyi. Nga bulijjo mbayitako nze mbabulira enjiri nga mmwe muli ku ndogoyi. Nagamba kati engeri gye ngenda ebuwama engeri gye ngenda ebuwama
gye nnyingira ekibuga Buwama. Bayibuli egamba emisingi gya Buwama ne ginyenyezebwa. Genda osome Matayo 21:6. Okkiriraawo. Yesu ng'agenda e Yerusaalemi Buwama. Nga bw'olaba Buwama ne Yerusaalemi bwali. Yesu lumu yali agendako e Yerusaalemi n'agamba naye nedda. Ye Yerusaalemi sigenda muyingiza bigere. Ntambudde nnyo n'ebigere. Mugende musumulule yawo omwana gw'endogoyi muguleete. Ate yali atuukiriza kyawandiikibwa nti omukulu muliraba kabaka w'Abayudaaya ku ndogoyi. Yali atuukiriza bunnabbi. Kwolwo n'alinnyako ku mmotoka omulundi ogu n'ayingira i Yerusaalemi. Naye ebbanga lyonna lye yasumbira ku bigere. N'atambula Bayibuli egamba awo n'atema n'agenda mu njuyi z'e Kayisaliya n'avayo n'agenda e Galiraaya. Awo n'ayambuka n'agenda ennebize Bugundi n'akkirira egindi ng'atambuza bigere. Kati nze nkwate ekimotoka kya Museveni nkyokye ate ekisomesa nkisumbe. Lwaki akusoosa na bintu? Buli lw'oyagala omwogerako n'ojjukira emmotoka. Omusajja tugamba ezo emmotoka jjana nnamba mbu olugituulamu bw'oti. N'ogamba naye tewakyaliyo ggulu nze lyangendedde tuddemu. Nze kyekikemo nkyokye nga sinnaba na kutuula mu kisomesa. Awo nsooke mbasomeseze ku ggaali. Nvuga akagaali buli lw'owulira eggaba erikubagana papapapapa ng'omanya omusomesa ayingiddewo sawa ya saaviisi. Ndaba oba bwe nvuga akagaali sisobola kusumba. Bwe nvuga bodaboda sisobola kusumba. Okwagala ebintu. Bayibuli egambye bwe munagenda mu kwagala ebintu ennyo. Yesu kino kyali mu ddaame lya Yesu. Ebigambo ebyasembayo ng'agenda obikwatanga nnyo. Era wano waliwo omuntu agamba kale maama yaŋŋamba lwe nasembayo mumukyalira. Ebigambo ebisembayo obikwatanga nnyo. Yesu yababulira ebintu bingi bwe muliraba bwe muti mukolenga bwe muti naye temugezanga ne mugenda mu kwagala ennyo ebintu. Mmwe abatufuga abatukulembera mu politics ne mu mwoyo mukendeeze ku maddu, mukendeeze ku mululu n'okweyagaliza. Okwata otya supiika omu n'omutwala omujjanjaba billions of money nga mu malwaliro temuli muddagala. Kwegamba supiika omu awone abantu 7 bafe. Kati Mukama leka supiika afe abantu balokolebwe bawonyezebwe. Sebo abangi tufe yolanya awone. Kakati awo gundi kati olwaleero mawanzise. Mau yagambye emyaka 2. Bwe tuba tetusazeewo okutandika kujja kuyogera ku Mau. Njagala mbeere nga Mau. Njagala njogere nga Mau. Njagala nvume nga Mau. Mau okwagala ebintu kwakwonoona wali musajja mugezi. Mau oli omukadde nga tebannamuvungisa kumuteeka mu bintu. Mau oli owedda. Naye Mau ono gwe tulaba. Kale sina kye nnyinza kukulabirako. Nze kasa watandika okunyuuka enviiri n'otandika ozidayinga namanya. Bayibuli ebuuza engo eyinza okukyusa amabala gaayo. Engo eyinza okukyusa bw'olaba ng'omuntu eyeekyusa ayina envi n'atandika ozikyusa n'ogamba omuntu yabaddayo. Olaba engo tesobola kukyusa amabala gaayo. Sebo mmwe mukyusa. Nolaba madamu n'obuuza ono Sadolini kwegamba gwe ne weefuulira ddala ejenti wa Sadolini. Ife tukulabireko tugende tusiige ennyumba zaffe. Nolaba minisita nga Jejjo Odongo ye Mr. Sadolini. Ye lwaki abasadolini tebabasasula ne mulanga akalango? Batulagako Pastor Pira ali mu parliament ali mu ndabirwamu. Ali mu kwesiga Sadolini mu parliament. Supiika ali wali abuulira abantu bakubaganya birowoozo. Omusajja ali mu kwekuba Sadolini. Abasajja abantu beekyusa n'okwekyusa amabala nga Bayibuli egamba n'engo tesobola kukyusa amabala gaayo. Bwe bagizaala nga bwetyo bwefa. Kati omuntu amanyi Jejjo Odongo oli n'azuukira. Bamuwa ssente ne bamugamba genda omunoonye watudde genda omunoonye. Nga Jejjo Odongo mwali n'agamba teyazze. Bannange omukolo guwedde Jejjo Odongo teyazze. Kuba y'amanyi Jejjo Odongo oli.
genda omunonye watudde genda omunonye nakkiririza ddala jjejja odongo teyazze ate nga ddala teyazze waayi sadolini kasita olaba omuntu nga yeekyusakyusa watu ng'ayinza n'okukyusa identity katonda gye yamuwa. Move consciously. Move consciously. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olwo olunaku lwaleero taata. Mukama okwagala ebintu kwe kutomeza Uganda. Kati ate kuvudde niyo ne kuyingira mu baana. Mukama twayagadde okuyiwa Nasale. Naye Nasale bedi gye tuyiwa. Omwana yalimbibwa n'embu n'agenda bawa pizza kya misana kya ggulu. KFC burger. Ningamba Mukama nedda Mukama wano this is too much. This is too much. Kivudde waggulu. Mukama waliwo wana abasajja nga balina yekete yazize ettaka nga bannayuganda te nga babbye enzibe basse bannannyini mataka basibye abantu obwerere bali mu makomera lw'amataka agaabwe juuzi madamu Namboze yavudde mu mbeera naye Mukama tukwebaza Mukama watuwa Namboze naye Mukama abantu b'emukono wabawa ekirabo Mukama abantu b'emukono wabawa ekirabo yababuuziza mwalimu ndabyeko ku kooti wano kati ngenda kutandika basitula ngamba kuba bweru badidde omusajja ne bamukwata trespass ku kibanja we yakulira we yaziika kitaawe n'ennyina ne bamuleeta mu kooti n'omulamuzi n'agamba gwe bakutwale trespass olinnye mu ttaka lya Mugisha talinawo kibanja Namboze n'agamba ate nedda bannange nedda kituufu bajjajja batuyigiriza okuuma empisa naye kati lino joogo n'agamba omusirikale jangu ne yeebuzaabuza ono ja namukuba akamba naye nedda wa madamu Namboze toyomba oli mukazi toyomba n'abasajja n'agamba nedda lino joogo nedda this is too much mwalimu ndabyeko wano ekyo nakisolovi naye Mukama abantu wabawa madamu Namboze obasenguke ngende embeera emukono naye ate buwama naye Mukama ate naffe abeebuwama watuwa buwama nedda Mukama waliwo ejjoogo eriri e Uganda abasajja olw'okwagala ebintu batujooze basse olw'okwagala obwagazi ennyumba ya gavana Museveni ayagala kutta muka gavana naye oyo ye Mukama mukulekedde ekituufu azaalibwa 40 mukyala mutoolo naye oyo sigenda mulwanirira nalwanirira akatalo omusajja yakooca kati Mukama omugole we wuyo wakamufuna lwanirira omugole oyo beki Mukama mukuwadde nawulidde abasirikale nga boogera abasajja basirikale nga boogera ennyumba ebayiwa n'endusu nyumba ya gavana Museveni vaayo ojje ku bwa gavana tukuwe ennyumba eyo Museveni jangu ku bwa gavana Museveni tukuwadde obwa gavana eyo vaayo tufune gwe tuteekaawo vaayo ojja obeere mu nnyumba omuntu afune emirembe naye omukazi muleke Museveni weefugeko swalako Museveni ossa abantu abamala Museveni abantu bose bamala Honnalebo Seggona yagamba Museveni tuganye oyina ennyonta y'omusaayi naye tubuulire omusaayi gwe weetaaga wakiri tukulundire embizzi tulunde ebiralo by'embizzi tusale tukuleetere epipa z'omusaayi onywe weebikke weeyalire omusaayi Museveni ennyonta eggwe ey'omusaayi wakiri tukuleetere ogw'embizzi naye Museveni omusaayi gw'oyiye tegumala n'abakuba yagambye bagenda kuyongerako ogwa mutabani wange oyo mumanyi tata yagambanga bwati nze mbagambye oba muganye mumanyi kotta nze kensalira essanja kati ensirise gwe n'abakuba bagenda okola kotta kensalira essanja nze ensirise Mukama nsabidde abalwadde n'abanyigirizibwa wano waliwo Mukama omuntu nga bamukyaye awulira ayagala kwewa butwa si bwe ye bamukyaye kwegamba bwe bamukyaye naye awulira yeekyaye mbuno bamukyaye awulira naye ayagala kwetta naye Mukama tamanyi nti ate waliyo nkya tamanyi nti oli yamukyaye yamuyambye obuyambi alina gwagenda okusinkana wali mu maaso ali wali nonno kyokka ono ayagala kwettira wano
ate nga waliwo amuteeze wali naye takimanyi nako takimanyi mbuna olwokuba oli owakabodaboda w'eggaali bawe yamucaye wa bodaboda gaali yabuza kati wa bodaboda gaali tamanyi nti waliyo wa bodaboda ya motosaikali wali amulinze waliwo gwe bacaye nga wa motosaiko tamanyi nti waliwo waluku mu bibiri ali wali amulinze waliwo waluku mu bibiri gwe bacaye tamanyi nti waliwo wafuso ate no wafuso akaaba tamanyi nti waliwo ne mmwe bannange temumanyi ensi bwetambula akucaye agende oba bannange mumuleka agende muleka agende gwe kyoba okola weekuba esadolini otambula mu awo enzungu ezi teekamu eri entambula yaffe namba 7 olabe ojja kugamba kakati ate oli oba naye lwaki yalwawo okunkyawa yandi nkyaye 2:17 singa kati siri bwenti naye ssebo mbuno solution ogenda kwetta waliwo omusajja yajja n'agamba nze ntambula n'obutwa mu bulaba njagala kwetta nengamba n'omusajja kakati ate lwaki tanywedde obutwa bannange kati waliwo nowano bwayagala kwetta bamukyaye ayagala kwetta bamubanja ayagala kwetta kuba banka emubanja ayagala kwetta kubanga banobye mukama bano abantu basomesa ensi bwetambula bawe emirembe mu mutima yes ebintu by'ensi tebibatwala kola n'entuyo zo n'amaanyi go mukama byakuwadde byebyo mukama byakuwadde byebyo naye togenda mu kikolo ky'ebibi ebingi ogenda kutta banno nga Museveni kulw'okuba oyagala ebintu mukama sisinkana abaana b'abantu bayibuli egamba nti gwe katonda waabo bonna abalina omubiri era tewali ekiyinza okukulema mu linnya lya Yesu omwana katonda ayinza byonna tusabye amina abalungi mukama bampera omukisa mbagala nnyo mwena tusisinkane enkya mukama bw'anaaba yagadde genda osome ekyawandiikibwa ekyo bulungi mukama ajja kuyogera naawe mu bintu bingi ogatteko omwoyo mutukuvu ku church kugaziyiriza ojja kufuna emirembe in Jesus' name I sign out mweraba